anji kituufu kati singa o access obukazi nebeera nga bujja nti omuntu asosindika akawalo bakyebateekaneetuuka bakasomi bo ne kajjanga akagambe mbonoze balabako kati abantu ne batandikira kagamba ate ne bankwesa bati bangi kati omanyi okutangira kusinga owonya kituufu ogenda okivaamu era nga buyisibwamukko okitegedde era banoonya batuyita nga tebalinawo ne bagamba wakiri abafangu tebasaze ne bankuba egyo emisango giwulikika alaali saagala nnyo okwesembeza misango mwana kyonna ekiriwo kyonna kiba kisoboka ekituufu kisoboka n'ekyamu kikola ki kati sebo demu n'agamba aliyeni mbu yayagala ssente bwe watabeera awo agenda kukola ensasage olowooza nga ssebo ngiremezaamu nvuze buvuzi sinzeemu kuyimirira kati jjukira bw'ogenda paka wakati akirowoozaamu agamba oba olinawo omusirikale oba olinawo ki ate waliwo ne kamera okitegeera kati ye n'asalawo nti agenda kukuba agenda teekawo buteesi mbeera agambe nti abadde babukozesa ku mpaka n'ateerawo ddala embeera kyokka ekisinga n'okusesa okimanyi musirikale yamukimira ddala ku ssiini ate nga nze mulagirire kuba oliwe yali amulagirira tamanyiiwo omusirikale osimulamba kifo ky'okumutwala ku poliisi baloope banange bantwale yagyeyo macete omupoliisi yagenda naye yamutwala waka oba omupoliisi nga mukazi musajja sebo yamunona nga nze mulagirire n'omulagirire emirundi ebiri oba ani kati nze edda nga tukyabeera mu dipa eyo twabeeranga mu dipa eno kati olaba wala obuddemu obuyayeyayo obeera mabaala kati nga bubeera ne bakyali baabo era awo mu dipo nga wetubeera tukisinga awo naye omudemu oyo asobola okutwala oba waleti y'omuniga mu bbaala kati omuniga bwajja apapalira eno maniga kati mbaniga nga kukulirawo oyo omudemu olumu nga gyodduukira gyonooza gyogenda okufuna obuyambi ate oli omudemu waiti nagikwasa bbaawe nga bbaawe muyaaye kati bakuba ebikonde bakugamba oyakwata ddemu waffe atwenaneetaasiza kubanga waiti nagikwasa bbaawe ekisesa okimanyi obulamu buno bunyuma aliye kati olwagize omwani ani waliwo yankubidde kyamani mulamba wa mulungu naŋŋamba oyo ddemu mutwazi wano teri atamumanyi era jangu tukunkuwere ddala wiinowo owomutembeeyi ati kati wendine site kati gwelino site kati bwakira mu munoka mumwe temubeeramu eno Uganda nabagamba jango buli ekirya kirina ekikirya kati gwe jango oli alaba osobola okuvaako akantu ayiya buli kimu nga bwe kisoboka kati naye nga nze sivaako yadde olwataano nvaako vo bannange okitegedde aliye bamuwadde ku ssente tivaako yadde olwataano nvaako vo naye aliye nze noolaba ngabira ddala ssente naye essente yonna ng'erimu okuculumpanya ne bw'oba oyagala nusu 10 tukugula na paka gy'oyagala ate oli mutuufu Dr. Kiram kubanga omuntu akufutyase aba akisusizza olaba twabadde ku poliisi ne bamubuuza ssente z'oyagala oyagala zaaki osuubuza ki otunda ki otunda kiki kyewali omuguza kiki oba yali ayagala kasente kamutwalako yali ayagala kasente kamutwalako olaba holi kwekyava okiraba
ate ndono lift si yali ya direct yangama mu Akramu Akramu muganda mukwano gwa muganda sister mukwano gwange okira